mu mulimu gw'okusima ebyobugagga by'omu ttaka bavuddeyo n'enkola egendereddemu okumanyisa bannansi engeri ebyobugagga bino gye bisimwamu, ettaka mwe bisangibwa wamu n'ensima y'ebyobugagga bino etakosa butonde wamu n'abandyagadde okubeegattako. Bano kati baagala okubunyisa obubaka buno nga bayita ku mitimbagano, okukuba enkuŋŋaana, okulambulaŋŋana mu mawanga, okusobola okuwaŋŋana amagezi wamu n'ebintu ebirala bingi. Kati olwaleero ekibiina ki the Pan-African Support to Geological Services and Technology nga kiri wamu n'abakiise mu kibiina ekitaba amawanga ga Africa ki Organization of African Geological Surveys basisinkanye okulaba engeri gye bayinza okumanyisaamu abantu ba bulijjo ku mirimu gye bakola. Olukuŋŋaana luno lugguddwawo minisita omubeezi ow'ebyobugagga by'omu ttaka Fiona Nyamutooro ng'ono ategeeza nga minisitule eno bw'eri enneeteefuteefu okukwasizaako bannassaayansi bano okusobola okwongera ku nfuna y'eggwanga. To have a proper understanding of what exactly we speak about or what exactly exists to us as a country in terms of our natural resources. For mineral information to guide national development, it must be accurate, accessible and understood by all stakeholders. Ono asanyukidde ekyamawanga okukolaganira wamu n'agamba nti okwongera omutindo ku byobugagga ebibeera bisimiddwa kyongera ku nfuna y'eggwanga ne kisikiriza ne bamusiga nsimbi. When investors understand the geological potential of our country, they are more likely to commit resources to exploration and development. Ngada Henry amyuka kamisona mu minisitule y'ebyobugagga by'omu ttaka agamba nti kye baliko kati bamaze okumanya ebyobugagga ki ebiri mu ttaka nga kati baagala okumanya obungi bwabyo okusobola okuteekateeka obulungi. Uganda erina ebyobugagga by'omu ttaka bya njawulo bingi biwerako. Tusobola okwogerako nga ku zaabu, twogera nga ku kopa, twogera ku ennaku zino ebusoga eri waliyo rare earth elements. Implementing the PNFGEO Plus for the purposes of undertaking and centralizing different work stream. Abasima ebyobugagga by'omu ttaka oluusi basanga okusoomoozebwa nga batuuze baagala okubayisaamu ensambaggere olw'obutamanya nga balowooza nti baagala okubatwalako ettaka lyabwe nga nabwe kityo enteekateeka eno yakubayambako nnyo ku mugaso gw'abantu abasima ebyobugagga bino. Amawanga okuli South Africa, Cameroon, Nigeria, Ghana, Morocco, Malawi, Burundi n'amawanga amalala ge gamu ku ago agali mu nsisinkano eno. Katongole Moses ne Rachel Namuli, BBS Telefina, Gambuuze.